Kansubire mukalaba bulungi kano kenkutte. Omukulu angambye ka mitwalo 2 jangu wano ku Jibu Fashions mu Nnyendo obeere ng'okeefunira naddala kati nga mmwe abasajja abambazi kati naye kalina ne key holder kati wano oteekawo ekisumuluzo ky'emmotoka wano oteekawo ekisumuluzo ky'ennyumba wano n'okola ki n'osiba ku kakondo kaaki k'empale n'otambula weebuli mu kkala ez'enjawulo weebuli mu black kala gy'oyagala ne sayizi gy'oyagala aba asobola ogikufunira oba oyagala akanene akasingako wano oba bw'oyoba oyagala akatini akasingako wano asobola okukakufunira. Kaakati nkutte ne kano ka handbag kalungi nnyo nga bw'okalaba kali mu white naye ne bw'okagala mu black oba kala endala era aba asobola okukakufunira. Naye oba okagala nga katini okusinga wano oba nga kanene okusinga wano aba asobola okukakufunira. Mitwalo gyo 5 ng'okeefunira. Abakyala abatambula n'omulembe ogenda kujja mu kivulu kya VJ Fad ekya The Best of VJ Fad Season 1 oli mukyala weekwatire kano omaze bulungi nnyo okuteekamu ka party dress ko nga buno obumu obutuli emabega wano ne wali ewalala bwe mutalaba ng'okateekawo bulungi nnyo naye kano kaba bakakwatira wano banna sibitegeera ebyaba oba bakakwatira wano naye ndowooza ka wano bwe bati nsingako bitegeera. Kale nkwaniriza tuli ku Fic Media, subscribe, like, comment, share. Kade teweerabira kanyiga programs zino osobola zifuna nga za ka premieringa. Osobola n'okujoininga channel eno ng'osasulayo $1 ntono nnyo ate oba oli awo n'oba ng'osobola okulaba abalala bye batalaba. Tuli wano ku Jibu Fashions mu Nnyendo opposite Lukaya stage wano wenyini nga wakava ku stage y'ensenene oyambuka ogenda ku Toto. Wendi n'omukulu ono VJ Fad gwenjagala tuwayemuko ekigambo kimu 2 ate tubabuulire ne ku nteekateeka ya The Best of VJ Fad Season 1. Omwana tumujje mumuwagire kubanga talanta agiyina. Ne bemuwagira nabo baatandikanga ye. So nsaba tumuwe amaaso n'amatu n'akasente tukamuwe kubanga nga 5 ng'omusanvu ajja kuba yeetaaga kasente tewali kintu kirala kyonna. So nakati tukeetaaga kubanga kati tiketi ziba zaafulumye dda tebo osobola ogigula abagala okutusponsoringa kampuni ez'enjawulo mujje mututeekemu esente. Twagala sente twagala kintu kirala kyonna. Kale Fad kankusabe ombuulize ku muntu atulaba ate oluvannyuma tutandike emboozi okuginyumya. Tofaayo nolakukwatira. Okay, mugamba mutya mwenna abali ku Fic Media. Kansubire nti buli omu yenna ali bulungi. Amanya yenze VJ Fad. Fahad VJ. Okay. Kati VJ kigwayo kitya? Si short form eyo. Sinza nange kulimba naye. VJ nakisangawo togezezaako okukinoonyereza kuba nabadde nati engeri gy'okyetuuka era sinema gye mbadde njagala otta ku show yange already mbadde njagala kusooka noonyereze ku linnya eryo lyavaawa yanoonyereze vinejje kigwayo kitya mmanyi okimanyi. Okay, so Fahad lyerinnya lyo? Yes sebo. Salaamu alaikum. Walaikum salaam wa rahmatullah. Notera okutoola ku salaamu oba naawe olwawo gitoolanga Jibu Fashions? Ebyo byensulamu. Okay. Fahad ani eddala? Eddala tetwandirirese. Lwaki tulireka? Tulireke. Eri eddala ddyo. Kati kiki kyoyagala okutunyumiza ku background yo ng'ogyeko okutugamba erinnya? Background yanti kati era omuntu ogenda okwogera background banjagala nsooke kufuna gundi kije mba nkugambako. Kale katubuulire maama ne taata be baani? Maama wange mukyala wa mmamba. Pozi we mbabuulya taata era mbanjogedde ekikaya kyange. Taata wange wante. Kitegeeza nti nange ndi waki? Ndi wante. Babiri bakyali balamu. Mungu yebala alhamdulillah bakyali balamu. Okay. Yeah. Ate baganda bo nabo gye bali? Aye kati
twagenda oba gwe mukisa twagenda tufuna omukisa ne tubeera bameka babiri nemba nga nze asooka oli ye second born gwe mugulanda oli ye mugalanda awo wennyini naye mulenzi ate ye muwala babazaala bwa babiri bwe bati mwandibadde balongo ngeri gye muli ababiri mwekka tukyali babiri bandaba nga gye bijja mu maaso onda ayinza okugira ati n'agamba ambasatro naye agire so ekyali erya ssuubi eya maama ne taata okufuna ezzadde ddala kisuubi weeriri Fahad osomyeko nsomyeko paka nga wa watandikira wa era otuuseewo nali nkyasoma saamalayo misomo naye nali nkyasoma mu kubanga nsoma naye ndaba nga ate waliwo ekijja okunsingira okukola ki n'okusoma ningamba okusoma yesi kwongeddeyo bangi kati okuba nga nze tegenda kunnyongerayo kambeeko wenjirira tulabe naye nga kino kyendimu kyannemesa okusoma okugenda ewala byagana kenasoma era nze we nagamba mu kugamba nti nsobola osoma ekigambo bweki ne mbagamba kino kijja kunsingira kati gwatasoma ko kigenda wala osobola otya okukakasa omuntu atulaba nti osobola okuvuunula sinema andi kati ate n'omugamba ekyoluganda kyennyini oli omuzungu kyayogedde mulimu okimanyi nti naawe yasoma oyinza obutasobola kuvuunula sinema kyeyogedde naye kati ate eri ebatta kaŋŋambe nti ebeera talenti osanga omwana yasomye ng'atuuse Makerere naye ng'atasobola kuvuunula firimu eyogerawo nga ya luzungu kali kaŋŋambe nti kiyitirakoko ne mu talenti kati bino ebyokutandika okwogerera sinema kubanga vijje kitegeeza omuntu akola ki avuunula sinema okugijja mu lulimi olulala agiteeke mu lulala kati in this case ovuunula oba vijje wano ewaffe e Uganda tukimanyi nti omuntu abavuunula either luzungu oba lukoleya oba any other language azza muki mu Luganda naye nga kisobola okutegeeza omuntu avuunula ayinza okuba nga ajja mu Luswayiri ateeka mu German for example wakati wano ewaffe waliwo ebibiina ebizanyo ebina Uganda naye ng'ate tugeza abantu bali Dubai awo nga tebabitegeera kati nga Dubai waliyo vijje atavuunula okuva mu Luganda wano ateeke mu Luwalabu abantu b'e Dubai lwe bakola ki lwe bawulira ekintu kino wakitandika ddi by the way nze ekintu kino kale mulimu omwana bw'akula olina agamba nti omwana wange oyo gw'olaba akuze yeegira azimbazimba obuntuntu oyo omwana wange akuze yeeyimbya bwe bityo abaana bangi bakuze ne talenti bwezityo naye nga ziva muki mu buto kati kaŋŋaye nti ne talenti yange eringa eyava mu buto kuba kyenkola siwali yansomesa kyenyinza okugamba obudde buno kyenninga kyenfuna mu bavijezi abansingako kwe kumpabula namba Fadi okoze bwoti ne bwoti neterezaamu okole ki okole bwoti so kati ekintu kyenkola saakisoma nti nagenda mu ssomero nensoma just yakula nga talenti nange nenkyongerayo kitandise ddi kuba nze nakakulaba nkulabyeko ku stage opafominga ogezaako okwogerera sinema mu style yo gyokikolamu obusinema bwotera okwogerera kaŋŋambe bwalaavu era ndowooza n'ekishoyo bw'ogituumi Love Festival je balaba omuhabbat so omukwano ogutegeera nange ngutegeera mu ngeri yange oli mufumbo siri mufumbo nzo okubeera omufumbo bwe kiba siba musiri mufumbo toli mufumbo naye nga nsuubira saawa yonna omwana w'abandi atuuka kati Love Festival nga bw'okiyise otuyita tujje tulabe ki era ekyenjawulo kijja kubaawo ekyenjawulo weekiri kijja kubaawo so sinema oziyimbiridde olinaku zovuunudde omuntu zasobola okugamba nti eno ya VJ Fahad nakoze nzivuunudde naye obuzibu bwe mbadde nkyalina nti media kwe mbadde nziteeka
ate yo media nga yo teyagala kukola ki kuzisaasaanya. Bangi bali ku media, bali ku media ze baliko nga tebannaba kugira. So kati nange tekyokukola firimu nakiwadde buimaanyi kuba emabega kaawo mbadde nina engeri gye nkitwala nga si fulumya firimu naye kale nina engeri gye nakitandise ntandika okuzikola eziwerako. Kati kubanga kati njagala omuntu akasize eddala omulimu gw'okola n'anajja okulaba abadde takumanyi nga gwe omulundi gw'ogusoose okukumanya ategeerera eddala VG Fund yaani kiki kyakola kikyasobola okukola. Osobola omulagirira ku media eyo koziteeka n'agenda n'aceekingako n'alaba. Era wogenda ku YouTube gye ziri waliwo emikutu egyo egiriko ba VJs era ompandiikamu osobola oziraba naye testosobola gikonamu n'ogiraba nga twagisasudde. Muno waaki ku muno waaki abantu bajja sasula emitwalo 3 mitono nnyo sijja basasula ku muno waaki okulaba zo bajja zisasula balabe. So ekintu kino ekyowa video kisanze otya ebbanga lyo kibaddemu kati wakakimala mu bbanga ki kusinziira ebbanga lyenkimazeemu ddene naye ebbanga eddene lyandibadde ddene lyenkimazeemu naye nga emabega kawo mbadde sikiwa maanyi kosi nga ndaba tekirina kye kigenda kunnyongerayo okugamba nti kati wakakitandika butandisi. Okay. So okisanze otya kibadde kitya sofa kati sinaba kukifunamu nnyo zi challenge sinaba kifunamu nnyo challenge zimbi zo challenge mbadde sinaba kuzisinkanira nsaba Katonda takola ki tazisinkanya ngende ntambule bulungi. Kituufu zo zibaamu naye toyinza butazisinkana mbadde saagala kusinkana mbi. Waliwo challenge ennungi challenge guno omulimu gwaffe guli mu challenge ennungi ssebo. Okay. Challenge ennungi mweziri. So kati birungi ki byofunyeemu? Birungi byenfunyeemu ali kati era nga bwegambye nti emabega kawo mbadde nkimya amazzi naye kati mu kaseera kentandise okukiwa amazzi era ensonga lwaki nkoze ekintegese n'ekyeyo okitegeera. Buli muntu ali naddala mu entertainment business eno gy'olimu abaako omuntu kaŋŋambe yamusikiriza oba gwe yalabirako oba role model we or anything kwajja inspiration ku side yo kiri kitya? Kwani gwe nasobola okufunirako gundi nze nkuze ndaba ba Junior bajingo nga Junior mwegomba azinye eddoboozi na butya bwakola ekintu kye naye ate nga simwegomba nti njagala mbeere nga Junior naye mu kaseera nga ntandise okukola kyenkola era ensonga empeeseza ekintu kino amaanyi kubanga nina gwe ndabiddeko ali mu sayizi eringa eyaani eyange kati waliwo omusajja bamuyita si musajja kuba twenkana naye era baba musajja VJ Nelson. By the way Nelson omumanyi? Simumanyi. Wali awo Nelson era kimanyi agenda kunfulumiza n'akalango. VJ Nelson oyo gwe nvuddeko okwagala ki kyenkola kale akimpeesa essuubi kyekiringa woolaba omusumba ng'agenda okulokola omuntu asobola okuwa essuubi n'ogamba eddiini bwe njiyingira eyo boy obugagga bwange bwe butandikira. So kati Nelson anjagaza ekintu kino anjagaza ekintu kino era yalinga ba VJs bangi bakyali bange benjagala kye bakola ne Nelson bwe ntuula wansi ne ngamba nti kati ntandise kuwulira Nelson boy mpulira nga kati lwaki mu kubeera nga ovuunula sinema zino zovvuunula lwaki oyinamu engeri nga y'oku tugambe kugeegeenya kuyeeyereza kukola kutya eddoboozi ly'okubanga olifuula ng'erya Junior? Eddoboozi yange sirina bwe ndifuulira lya Junior kubeera ne bwe nsalawo kwogera budde buno njogera mu ddoboozi ye nnina mu kaseera kange. Kale sooka otuweemu ddakiika nga 2.
Okay, yes, mu kaseera kano twolekedde kyatulese olwaleero era nga tugenda kwolekera ka sinema akasofu kamala akasofu ebitenkanika. Nandyagadde okaweerezaako buli muntu yenna agenze maaso kubanga asubscribinga omukutu guno. Pozi twogera mukutu ki? Amazima gali nti mmwe mwenna abagenze maaso nokubanga musubscribinga Fake Media. Tubebaza byansoso lwansonga mumulazo omukwano mumulazo omuhabati mu kaseera kaliwo. Ekituufu kiri nti tubebaza era nga twagalira ddala mugende maaso kubanga mumusubscribinga. Eyo si ye sinema kati tolekedde ekyatulese olwaleero. Omanyi ku nsi ya Katonda bintu bingi byendabye masekati g'obulamu bwange. Ndabye omukwano, ndabye bwe baagala ne bwe baali baagaddeko. Naye ate amazima gali nti gwe okuva bwe wakwateko bonojja gye ndi omutima gwange gwafuuka gwa njawulo. Era y'ensonga ku lwaki ngenda kuyagala lubeerera okitegeera. Yeah. So yo VJ Fahad for you. VJ Fahad. Lwaki gwe kubanga okay oyogedde ku junior n'abalala abasinga bakozesezza amannya gaabwe naye abasinga bakyusizza. Badde sinnawulirayo VJ Musiraamu ndowooza engeri gye bakyanga amannya gaabwe. Nzoza ensonga lwaki oluusi simanyi anti tumanyagana nti junior. Okitegeera. Oluusi kati nga bolaba jingo lya kika. Kati lwasa mayinja abadde ngamba ku Emmy badde sinawulirayo. Lwaki gwagamba nti nze Fahad kansigale nga ndi Fahad? Lwaki tewanoonya yawe erinnya erikanga buli omu akole ki? Kugamba naye kati yana Fahad agenda nti ani oyo yadde bali beetu kati uli ya junior linnya lya muntu oshegeera kati Fahad ndaba nga tirina nnyo eryawukanira na linnya lye batya bagenda tuuka balitye maaso kaawo. Bagenda tuuka balitye ekyokutuusa erinnya nga tokozesezza lya ddiini yo bakikigwe tewakitwalanga nsonga. Saakituuse kiinaamu nnyo nsonga. By the way bavijje kaŋŋambe abasiraamu bavijje tebamanyiddwa kukyusa amannya gaabwe nga bwe tulaba mu bayimbi bakomediyani ba MC baani abeetuuma ebinnyanya eby'enjawulo. Kati bavijje abataata abalina ku mannya gaabwe agaddala kizibu ekiriwo nti tukyali wansiko. Naate kati tuli mu kusaba Katonda tusobole okukola ki naffe okubanga tumanyikibwa. Bavijja abalina amannya nga gaabwe ne bavijja abato abalina okumanyikibwa tukyaliko wansi. Kati ate kye tuli mu kusaba Katonda tukole ki asobole okubanga atujja wansi twambuke. Ng'abayimbi ng'abakomedians balina ebibiina byabwe ebibatwala. Mwene wammwe mu bwa VJ kiri kitya? Mwinayo ko association, mwinayo ko federation, mwinayo ko something mumwekuŋŋaanyiza kuba nammwe mwina ensonga ezammwe oba oliawo zimuba mwagala oba gavumenti eyingiremu or anything. Naye nga of course okubeera awamu ekintu ky'okubeera obumu kivaamu ebintu. Kati ate olaba ekyo n'abanene abamanyikiddwa. Sirabangayo interview kwe bakyogerera nti tulinayo ekitebe nga boolaba abayimbi bayidhayo balina ekigundi ekibatwala. Tuyinza okubanga tulinayo naye ate kati ekyo ekibuuzo kiyinza okugendako mu batusingako. Nogenda ewa junior, nogendako ewa ISP, ewa jingo, ewa Emmy. Tubadde by the way tetunaba nze nganza omuntu byebintu byembadde sinaba kunoonyerezaako nga bonaga nti wa brand nga wolaba Jebo Fashion. Era ekibiina ekitwala edduuka lyeyeye okitegeera. Kati nange mbadde nze abayinza okubanga balina association yaabwe. Kati ekyo kyetugenda okunoonyerezaako. Ojja kusangayo Jibo osangayo gundi ne gundi. Kati ekyo kyetugenda okunoonyerezaako. So tulina VJ Fahad tunyumya mutuwayamu emboozi kansuubire nti onyumirwa emboozi eri mu kugwa
makerenda naye ng'era tuli wano ku Jib Fashions abatadde ssente mu kivulu kino ekya the best of VJ Fahad Love Festival ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga 5 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno gwennyini tugenda kubeera wali ku Tycoons Bar ku ssaza e Masaka fubutuka yonna gy'ofubutuse oba oli Mbalala oba oli Bushenyi oba oli Kampala Mutukula Kyotera Nansana Entebbe wa vaayo tujje tuwagire omwana ono kubanga talent weeri kyakola kitegerera ddala ate nga mwana wakayo ate n'ekirala musiraamu yeeyi bannaye abasiraamu nga tulina ssente muteeka mu bintu ebirala ssente muteeka mu bintu ebirala kugamba byogamba nti biri wala nnyo nnyo n'eddiini yammwe naye ate kati kino ekya sinema kyoyinza okugamba nti tekyawukana nnyo 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 n'amateeka ga ddiini kale nsaba mujje mumuwagire ate naye abenga agenda ku level endala tomanya munnange ate ani ali kwata ku mukono oba sister oba brother oba cousin oba kojja oba senga oba ani yenna so ngate bwoba osasudde 10,000 gwali ordinary oba ali ku table nosasula emitwalo gyo 5 akasente ako tomanya VJ Fahad ayinza okujjukirira okwo ate n'abanga abaali awo bw'aba asanze kazino amuyamba kuba mu nsi eno ffenna twetaaga buli omu yeetaaga munne si bwe kiri tuli ku Jib Fashions mujje mufune engoye mujje emisipi weegiri by the way emisipi weegiri egy'omulembe ennyo engatto weeziri wazirabyeko dda empale weeziri t-shirts weeziri essaati mwaba office wear by the way muyina abamuyinza oga nti adiringira mu bavubuka bokka no office wear muyina jangu ofune empale ya gento jangu ofune essaati y'emikono emiwanvu oba emimpi okubya ekikalu kyosiba omusipi onyume emisonso agirina sokisi weeziri buli kimu kyonna weekiri so yitira ku Jib Fashions wano mu Nyendo ng'oyambuka ku Toto opposite Lukaya stage nga wakava ku Nsenene ate oberenga ebyo byonna obifuna nnyo nnyini ddala obusawo buno nababalaze naddala nga abavuga emmotoka mwetaaga obusawo buno kateeka wano kakondo k'omusipi ng'omaze okuteekamuko ennusu zo nga za mutwalo n'ekisumuluzo ky'ewaka n'ekisumuluzo ky'emmotoka noteeka wano kaki bw'otuuka okugulawo wali ng'oggyako ekisumuluzo ky'emmotoka ng'otokosa mmotoka yo ng'okola ki ng'ogenda kale kano ka mitwalo 2 nga bwe nabagambye kano omukulu yagambye ka mitwalo 5 naye gwe bw'ojja onoga nti nalabye ku Fik Media ng'alanga ebintu bino ate nkugamba nti ebbeeyi ebeera ku discount simanyi kyanakusalirako nze nakokaa nga akusaliddeko 50% ng'okatutteko 2 n'ogenda buli omu wali ku Tycoons Bar ennaku z'omwezi nga 5 ogw'omusanvu omunaga abannaye onaafubutukawa okwambala ani amwambaza ate era yagenda okwambaza omukulu ono gendi naye show eyo kale Fahad wanjisaba omulimu guno gulaba gufuna kubanga simanyi ng'emirimu gyonna emirala ffena tetufuna kituba tusuubira oba oluusi ate tewali ssente gy'ogamba nti ekola ki emala olwaliro Jib Fashions ayinza okugamba nti ayingiza akakadde olunaku naye nga mu butuufu okusinziira ku bintu by'aba alina okusuubula renti masannyalaze misolo biki byonna layisinsi nga mu butuufu tafuna kati omulimu guno oyinza okuba nga waguyingiza passion ng'owulira nti omutima gugwagala obwa VJ oyinza okuba nga waguyingiza talent nga bw'ogambye nti wadde saasoma kimala naye ate n'abamanyi oluzungu tebasobola kuvunula ki luzungu so nebanga talent weeri so but at the end of that day mulimo passion weeri talent weeri naye ate mulimo omulimu guno gufuna naye gwolowooza site gufuna obudde buno singa ISP obajje ngo ba junior mwebali ati nabo bayinza okuba nga balina passion ne talent ze ndowooza singa baguma andi n'ekirala bo bayinza okuba nga wali awo balina bye bakozeewo ebirala ate ebiriisa guno omulimu kituufu Fahad wootanatuuka
kati era buli omu kyabala specifically mbadde njagala nnyinnyonnyo kino ekintu ekyobwavijje kubanga Fadi atulaba wano waliwo omuntu atulaba omuvubuka atulaba ali mu age bracket gy'olimu baana myaka 18 19 20 paka 25 oba 3 eyo yonna nti naye yandyagadde okubeera vijje eri atulaba nga akyegomba kati natalabangako kaŋŋambe vijje yenna amunyumiza ku story ye naye kakati nkuleese wano oli mu myaka egikyali emito yo faayo bw'otubuulira ku myaka gyo emyaka tulimu 23 kati omuvubuka ali mu myaka egyo nga naye yeegomba okuyingira ekintu nga ky'olimu so kyenvudde nkobooza enti wadde ebirungi olina ebirungi byolaba sofa byokyakifunyemu n'ekivulu okitegese of course akasente ogenda kukola ki ogenda kukafuna naye ate era kikyayinza n'okusala kubanga otegeka ekivulu olina okusuubira okufuna oba okola ki oba okusalwa ng'oggyeko byebyo byonna omulimu guno specifically golaba gulimu ssente obadde oŋŋamba nti singa bajingo ne bante anti kati era singa badde tebalina makulu gwe bagulabamu singa baguvaamu singa natuuka mu mulimu guno nga nze Fadi nze gwe gunyuunyuuta data kuba eno essimu byenkola bye byagigula data yagigula kwegamba esobola okundiisa esobola okunywesa nga simu by the weekend yako era nze muganda wange essimu eno n'ogitwala obulamu bwo bugenzi otwalirako ekitundu ky'obulamu simu eno bwe bulamu kwegamba sijja kugamba nti nkifunamu ate sigenda kugamba nti sikifunamu lwa nsonga ntandise okukiteeka ku level ey'okukikola ki ey'okukifunamu olwaleero fiiki obanga ontadde ku platform yo niwabaawo andaba n'agenda nansubscribingako oba n'agenda ku TikTok n'alaba kyenkola ate agenda kumpa omulimu ensawo yange egenda kukola ki egenda kweyongerako yensonga lwaki boolaba abakirimu nawe era balina gundi enfuna gye bakifunamu kale katusuubire kati ndowooza omuvubuka ali naawe ayagala okutandika oba okuyingira ekintu kino Fadi kyalimu ekyobwavijje otegedde bulungi nnyo sijja kugamba nti oba oliawo ekintu ky'okuvunula sinema kino waliwo abakyembulesinze ennyo okay fine wano mu Uganda gw'okiraba otya olaba nti abantu ekintu ky'okuvunula sinema kino bakitegeera ebintu bya vijje bino golaba bitegeera anti kakati sibulaba togenda kuyingira walala kumulaga butya bwalina kukola kyakola so firimu ezimu zirina typing simanyi oba otera okuziraba zibaako typing wansi zibaako typing so nandigambye nti abamu asobola okulangirira ekintu nga mbutuufu ne bwaba akulimba ogenda tuula omulabe kuba kati nsobola okukola akantu k'omukwano ne bwe biba byenjogedde tebiriiyo naye awulidde byenjogera naye mbutuufu omuvubuka akoze akantu kalungi nga tafudde ku kyenkoze naye ng'afudde ku byenjogedde biwulikise bitya mu matu ge kale ku social media bakugoberera batya by the way mbadde nfuna challenge ku TikTok okwo jo mwaka oguwedde ziti 2023 nakola account zali mu 2 mu mwaka ogwo gumu nenga zikola kizitwalibwa account ebekuze otandise okufuna ku bantu abakuwa ku bulimo account ne bagihackinga ne banning bwanoteeka wenda lwakuba eno yo nkyalina omukisa tenaba kubaako buzibu bwonna hacking account says waba fachi sijja kulimba nanko ku case ya hacking account oba ku Facebook oba Instagram oba Twitter oba kati si ekintu bimu ku yoyinza okusaba era si kisaba naye ne unya what's the challenge zembadde nfuna all idea of doing that eno yote TikTok yonga balaba etambula nnyo oli naji TikTok ngetambula abantu bakufollowinga bakola challenge
sound atambula boyiti bayinza butagihakinga akasajja niwaba muntu munno by the way nga akola kyokola niwataba vije niwanga jasiba na abakola challenge ayinza okulanga oli akola challenge atosingo nagamba lwaki sigikola ki siji hacking neva nebanga zasigadde waggulu shege kati challenge eyo gikoze otyo challenge eyo so faba akabba 2 ngozaawo kati joina ya kusatu yakuna yakuna nayo nno kati bana atero hacking ero gule wena aha baba karufu kati sofo ina aba followers bameka obudde buno ngenda kweza ba followers 900 nina munana yeah okay so mulimo gwo bisere bisinga videos zote la postinga ku TikTok yeah okay back following about ya VJ Fahad ba following VJ Fahad tosobola kuumbula yeah okay ate walala toliyo ku YouTube jendi ku Twitter jendi ku Instagram Facebook kizibu nnyo kusanga omukutu nga siguli kate nga teguliko kyenkola so kati emikutu gisinga kwendi okay yeah so twogere ku the best of VJ Fahad Love Festival ku Tycoons Bar ku Saza why this show chicho tegese chicho gendo okutulaga are you ready for this show of course abantu oli mu kubayita ogenda oyisa abantu bonno oyisa abato oyisa abavubuko oyisa abantu abakulu oyisa abakadde kiki kyogenda okubalaga otuuse okutegeka ekivulo oyita abantu batuuze wansi ekintu kyengenda okubalaga by the way wajja kubaawo ne TV ezigenda okubaawo live ezigenda okusindika live era abasinga kati nga bakadaama baffe bagenda kubeerako by the way nebaza bakadaama kangambe nti nze nsobola okubeerawo omwezi emyezi ng'ebiri nenga sente zenfuno bazenyingiza mu nsawo nzije kubani si kubabba wakati nyinza okuba ndi wano obwavu bunnuma noonyamu ekyebiri oli awo nosaba message njala kunkolerawo video ya mwana wange njala kunkolerawo video ya boyfriend wange shegeera by the way mbebaza okay yeah the best of VJ Fahad natunuddemu ne ngamba why lwaki sikola ki siteekawo kintu bwe kiti mpulira onogenda osanga omuntu nina challenge bweti ne bweti kayinange njala ndabe challenge ezo ziri zitya sizisaba nenjagala ndabe challenge ezo ziri zitya wentego ogusooka gugenda kumpa ensobi nga nteze omuki omulundi omulala ukwamba ntegese guno omulundi ogusooka gugenda kundaga challenge gundage byesikoze yadde netegese omwezi mulamba nate sikwe kutegeera biki ebibulamu na biki byogendo teekamu nate bwotegeka kijja kuwa nnyo gundi egamba nti omulundi guli kino saali nakyo mulundi guli saateekamu kino omulundi guli saakola bwenti kati awato omulundi ogwokubiri ogenda nga omulimu gwolimu ogutegedde ya olabye wawo wakolera ensobi na butya bwogenda okuzitereza okay ya so okuyingira sente mmeka okuyingira nagambye engeri gye bitandika kebayingirire 10 tebo basasula 5 tewatadde VIP olinga ina kuyingira yekasi kugamba nze atasobola 10 banze atagala kutuula kuba kati nze sagala kutuula ku table ate sagala kubeera ku ordinary kati ogenda kunkola otya yawa magezi era wekibanga kyekyo tuyinza okusindikira obusindikizi video temube bakambwe mwawo ndabanga tuyinza okusindikira video table y'abantu bame table egenda kubaako abantu obutebe buli buna abantu bana kuliko biki ebire bibeera ku table abanywa omwenge bajja kugusangako abanywa soda naye amazzi kwegali mukwano sijja kunywa amazzi Fahad ekyo kubuulira amazzi kwegali sijja kunywa amazzi sinywa amazzi n'obutunda tujja funa ab'obutunda nze sinywa amazzi ab'obutunda weebali oba ontegeera sinywa amazzi sinywa soda kyenyinza okusaba ku bantu 8,700 benina ku akawunti yange ya TikTok
nkimanyi nti basobola okumpagira basobola okuva gye bavudde ne bajja ne bagamba Fadi ne batebazze basobola okulya tebo katuddeyo ku nkola ya covid asobola okugamba nti Fadi egyo emitwalo 5 nguze tiketi abantu bakoleki bayingire so kati nsaba buwagizi bwabwe ne bokowoola bagulaawo tebo nga meka abantu bangi baako abamu boyisaawo abantu bangi then also otumire ne kuba sponsors abataddemu ssente oba oliawo by the way Jibu Fashion ye ngenda mukulembeza Jibu Fashion byankoledde ngenda mukulembeza manyi kyali wange takomye kubeera kyali wange manyi nze nganze omuntu nesiga nnyo kyali wange ate okusinga ow'Oluganda Jibu Fashion oyo si mubi ku side yange era nebaza na bonna abasobodde okuyimirira nange manager Tycoon waliwo Felix Tamale ali kusazaawo bangi kintu kino bagambye nti Fadi kikole kiyimirirewo okay tuwe namba y'essimu namba yange y'essimu ya Airtel okubanga bakuteerako akasente ka show enamba yange y'essimu ya Airtel eri 0708 85 2286 yeah ne MTN gitu ne MTN tugisome ate bonna bali ku Airtel sebo oyagala kubooti atusome ne ya MTN muteekeko ssente bannange omwana talina ssente za kivulu muteekeko ssente mugule tebo mugule ordinary tickets enamba ya MTN eri 0776 eri 734756 jiddemu eri 0776 734756 okay yeah kale oyina akatale ke kakonna kuwandyagadde tugamba katale ke kakali bwe kati okay nga mu kaseera kano twolekedde kyatulese olwaleero era nga twolekedde akasufu ebitenkanika twandyagadde okuwola abantu mwenna abali ebule n'ebweya ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogw'omusanvu mu kibuga Masaka agenda kubeera the best of VJ Fahadi era nga twandyagadde okusaba mwenna abasobola otuwa obuwagizi bwammwe abaagala Fadi abaagala ebikola bya Fadi abaagala eddoboozi lya Fadi n'abaagala omuntu nga Fadi by the way olunaku olwa show yegenda okubeera birthday yange yeah olunaku olwa show nabagambye ndi 2 mweja mwesatu so kati olunaku olwennyini lwe lugenda okubeerako birthday keki tugenda gisala live ate ffe tukirinamu obuzibu ennaku z'omwezi nga 5 mwezi gw'omusanvu banaye tubasaba mwenna buli alina obuwagizi bw'ayagala okuwa VJ Fadi abumuwe nebaza abanfollowinga abalikinga abagala byenkola abakola challenge waliwo Mr Kampala boy nkwagala nnyo wali ku TikTok oba muyita Kampala akola nnyo challenge tuyina Zusi waliwo Zusi boy nawe nkwagala nnyo bangi bakwata sound yo ne bateeka mu gondi bangi mbebaza n'abampa emirimu byebyange kale yes tuyanze nnyo tweyanzige weebale kwogeramu n'omulabi wa Fik Media tukwagaliza show ennungi ebbanga likyaliyo mwezi mulambo okuva kati ebbanga likyaliyo tukwagaliza ebirungi otegeke bulungi abantu bajje bakuwagire abantu bagule tickets abantu bagule table naawe ate obeeko wootuuka kale tewali kirala tusisinkane mu episode endala nze Fiki subscribe like comment share bannange akade kanyige and join the channel bannange dollars ntini nnyo 15 tezisobola kukulema oba omutwalo ababede mubeera ba mitwalo 10 wonna woyagala woboogwa obeere nga ojoininga channel eno ofuuke member wofuukira member obakuweerawo badge yo okusinziira ku membership gy'oba osasudde so mujje munone bannange ebintu wano ku Jibu Fashions jangu wano mu Nnyendo
opposite Lukaya stage nga wakava ku stage y'Ensenene ng'oyambuka okugenda waggulu ku Toto kandabe ennamba wano ngibawe mukubire Jib Fashions adelivalinga wonna w'oba oli aba asobola okutuusiza ekintu kyo 070 13 89 63 ye note 7 note 2 13 89 63 oba 0702138963 wonna w'oba oli ne bw'oba oli ntebe mukwano ajja kupaakinga ebintu byo bulungi nnyo abiteeke ku mmotoka ebireete oba oli mutukula oba oli kyotera oba oli kalisiza oba oli luddawa wonna w'osinziridde okulaba Fik Media ne bw'oba oli wabweru ng'oli Kadaama gwe sindika ssente ebintu byojja kusangawo wano ebintu byo bulungi nnyo nga yabitereka dda gwe kasita ekintu ekisasula ye ng'akijjawo ku display ng'akiteeka ebbali gwewotuukira wonna ng'okifuna ate kati mmwe bakadaama muyina n'abantu bammwe wano e Uganda yes osindika ssente ng'ogamba Fahad nti owaayi genda ewa Jibu nno akaleega kange neki ne handbag yange neki ne pate dress yange nga Fahad ajjanga abinona gwe nnyonyi weekusuulira wali entebe ng'ojja okola ki ng'ojja obipiikinga ewa Fahad hey. Ate kyekiba kigaana mukubireko 0702138963 ate obeerenga ate gwe kasita ojja ku Jibu n'ogamba nti nalabidde ku Fik Media oba nalabidde Fik agamba bw'ati ne bw'ati nga omanya discount ogifunye whether 50% oba 30% kyonna kyabaagize ojja kubeera nga ate ebintu obifuna bulungi nnyo ku discount. Atakumira mpeera abankuumire mikwano kati tugenda mu Vijje Jingo ne Vijje Junior Robike selector ye yategese katukusabire naawe ofune abantu kubanga bannange ekiyovu nakyo kyatabukamu bw'otabeera steady nnyo katujje ate tulabe ebintu nga bwe bigenda okutambula mbeere bulungi mweraba Ssaasajja Kabaka awangaale.